Yes, webale goberera omukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwakyatambula naffe nga bulijjo nyongera okubeera nga nkwebaza ate n'okujjukiza nti gwatana subscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Kakati twakuwa amawulire mabigakaawo ng'omuvubuka amanyidwa nga Ninye Tabs yafiirwa taatawe ate gwe babadde bamaze okubanga baziika olunaku olwajjo babadde mu kuziika saidi zeeyo eka Bwohe oba mu district gye bayita Sheema. Munnankyukakyuka ono eyafiiriddwa kitaawe gwe bayita Ninye Tabs abandi gwe bamanyi nga Tabs ono nga y'omu ku bannamawulire ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga y'omu ku bannankyukakyuka abakkiririza ennyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala okuviira ddala mu bitundu ebya Western Uganda. Jjukira navayo ne nkutegeeza nti yali yakamala okubeera ng'afiirwa maama we mwaka gwa 2022 ate ne mu 2024 bw'atyo n'aba nga yafiiriddwa taata we. Wabula bye nkuleetedde mu mboozi eno bye byewuunyisa ebyabadde ku mukolo ogw'okuziika kitaawe wa Ninye Tabs. Ono y'omu ku bamulekwa ababadde abatalumikako. Ebiseera ebisinga omuntu waba afiiriddwa kitaawe mu budde obw'okuziika babadde tebatera kwogera nnyo bigambo bikanga oba bikankana. Wabula omuvubuka ono amanyidwa nga Ninye Tabs bwe yakutte omuzindalo okwogera ku lw'abamulekwa yasabudde buli wa NRM eyabaddewo nga bw'ogenda okuwulira mu katambi kenjagala okubeera nga nkuwa gwampuliriza ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza eyabadde aziikibwa babadde bamuyita taata wa Ninye Tabs mannya ge abadde amanyidwa nga muzeeyi Tabandama ye yafudde. Wabula mutabani we oyo gwolaba ku screen yo bwe yakutte omuzindalo okwogera yatabukidde buli mukungu owa NRM yabadde ku mukolo. Jjukira eno babadde mu Western Uganda babadde mu district y'Esheema osobola okutegeera ki ekiyinza okuba nga kibeera saidi eyo. Jjukira mabegakaawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nti bambi omwami ono afudde abadde mukwano gwaffe nnyo nti era buli we tugenda mu Western Uganda amaka gano ge gabadde gatusuza era kitegeeza amaka gano gabadde gankyukakyuka nnyo era muzeeyi ono afudde. Muzeeyi Tabandama abadde musajja mwagazi nnyo wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era kyekifaananyi kino kyolaba. Kakati omuvubuka ono mulekwa bwe yakutte ku muzindaalo okwogera yasabudde buli ba NRM nga tabawadde kitiibwa nga tafuddeeyo oba bakungu wabula yabalangidde okubba ssente ez'omuwi musolo n'ebintu ebirala nga bw'ogenda okuwulira mu katambi kengenda okuwa nga mmaze okubeera nga nzigyawo ate akalango kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee abayongozi wa government abali NRM chairperson nimbi koko mzee nyina mureleleho sibe bagana baba NRM twakwenda tugambe twakwenda tugire twakora mwakora buli basino mututera mama. When you reach Mzee, tell him there is one of your sons called the Tabs. He doesn't support you. Why? I'm going to give you the reason. Mwe, abakozi ba government, mama, ndekamera beku Mzee. He was a government worker who never stole any coin. You don't show me your coin. Mzee, aliyoyomkozi wa government, he worked for government for over 40 years or so. Taribe na chikumi. Yoko no mayezi ya ile izozi kamezi chochola. Hata mama no mayezi bineto kwa parliament. That case study. I say these things without fear or favor. I am not going to Anita Long. No way speaker of parliament. Is not yet shower on we hang. Just talk shower. Not spending I say the zone home show is going on to our window and million speaker as a phenomenon. In a day, yes. Australia,
hariho mukikuru mukyala w'omugenzi Katambi ne neiba wange yaza kuteeka ekintu amahega nabaza yasharishara oba bakuzaduuka asanga omwanya wagonjiize buli kiraro 5 mama gwazaro 10 ab'omusoro yes yoba okuzagura 10 abona okubaasa you don't feel it yes nahati naja mama nanakubingira okotayi you have an ADC oinebode gadora mpere misasi yes hati orarwanirira omukyala Katambi Noah n'abatakatambiri niza kubigamba oragenda nga kurwaniriza rwange oragenda kwimuka kagenda gende mureke kwiba esente za government please stealing. Tell your people in the council, in the government, stop stealing government money, stop stealing taxpayers money. Ale kanisa Reverend Mwozo Mwangu wachi mweleke kunama kwa zo kanisa wale wa MP wale wa Katesh mtune kwa kuna tumamama wale wasa kuwata pia kwa pia tukumali kama wale wa mkono Nyewe kama utawakia pia nishukuru kaga nina. Nyewe na kwa nishukuru kaga nina mama kwa nishukuru kaga nina. Ono kama bayonzi na tarapio. Kwa billion not million. Billion nishukuru kaga nina. Oroku tangwanya mfura. Kama ra unakora jani. Wala no wala kwa patu kwa Musemelewa. Do you see that the state of that road? You don't own a microphone. Umira kuda kwa speech ya ojiri. Hati mbasaba ndiza andu tukuna msatuka mbowish. Tukufele ni tumgambeza all date. I will tell you these things why you want it or not. Mimi rasente. Mwiwanaka karakarantu. Dada vile ujomani onare. Pia kwa jina NRM. Kogana nyoba NRM yesterday. Haro MP wa NRM atele mzatabu zina sasani yomunonga ya sijemta wakunya. Ata noa NRM. Why? Because daddy was a good man. He didn't deserve this day. You won't call the government of here state. You won't go kule wakakuna ma. You will Andrew. Otako ina kushashira mshoro. Akwa ina business hii. Kuwa pita mundereti nuhora kusasi nuhora kurire mureke kwiba sente za gavumenti mureke kwiba sente za ilo musoro mutukore abantu batuma kutukora kumula mwe mutakwenda ekimukimukize please ekimukimukize kumula mwe mutakwenda kutukora mama give us chance kumula mwe UP itu kacira itu support na ba ini byo para akora maneno mbaringe but first give them a chance mama ndio bagambira batayi bawe niyo tikuma iyo koyo no iba fina kugambe kongaje no bagambira batayi bawe twabaruha tukoye okutuba okuba sente zo mu musoro tubikoye tunayeza Alete chongoro cha yaka akabaine yesimu kumaranya kama makunyali yema sita ikika uko. Ringtone yasa ringtone za introduced one ringtone. Komputano ni uko. Type momechi kama remember me okakweli. Do it before you leave the microphone. Kwa yema apatans bawagambe that was his ringtone all the time. Nichote ya hele speech yangu. Before you play it, we insert an action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomera ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani
Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.